abakulu mwenna mujakumusonyiwa saba krisitu wessaza yakubanga abatiiridde bulungi y'abakulu mwenna abali wano solo okuva wiiki ewedde batabi wiiki entukuvu yonna abenyigidde mu omutume atugamba nti senga Yesu Kristo yafa n'atazuukira bye tuyigiriza byonna byandibadde bya bwereere. Luno lwe lunaku olusingira ddala obukulu kubanga Mukama waffe Yesu Kristo ye yazuukira fu ate bwe bukakafu naffe bwe tulina nti tujja kuzuukira ku lunaku olw'oluvannyuma. Amazuukira gano Pawulo omutume yagogeddeko nti tuyise obulamu obujja. Okuyisa obulamu obujja kitegeeza ki? Obulamu embeera gy'obaddemu etali nnungi, oba oli awo nga n'ebimu ebikolwa byaffe nga tebituuka bulungi. Aye amazuukira gano gatuleetera obulamu obujja, tusobola okuyisa obulamu obujja ne tutambulira mu mbeera
Katonda yennyini gy'ayagala. Ng'ekyo kitegeeza okuleka empisa zaffe embi. Waaliwo ebikolwa ebimu by'oyinza okugamba nti tebituuka n'amazuukira ga mukama waffe Yesu Kristo. Okusookera ddala obuvunaanyizibwa obw'abazadde okugunjula. Tukimanyi bulungi nti omuzadde alina obuvunaanyizibwa okugunjula omukama baaba abawadde oba abo baali nabo okubagunjula. Abazadde abamu basudde obuvunaanyizibwa obumu ne babulekera ku ssomero. Amazuukira gano gatujjukize buli muzadde yenna obuvunaanyizibwa bw'alina. Amazuukira gano we gatuukidde obubbi kumpi buli lunaku mu mpapula z'amawulire, ku televisioni owulira nti wabaddewo ayabbiddwa, waliwo abatutte eby'abandi ebitali byabwe. Amazuukira gano gatuzzeeyo ku biragiro bya Katonda. Okubba si kirungi, okukolera munno obubi si kirungi. Katonda ayagala tukolere bannaffe bulungi. Kibaga nti kyoyagala bakolere naawe kikolere banno. Kiki ekikuleetera okubba munno? Kiki ekikuleetera okutta munno? Kwongera mu maaso ebyo bye tubadde tukola mu kisiibo, twongere mu maaso ebyo byonna ebirungi bye tukubiziddwa okuba nga tukola, okuwaayo eri abali mu bwetaavu, okwongera okusaba ennyo life n'okusiiba, ate n'ebirala ebikolwa ebirungi tetubikomya mu kiseera kino nti olw'okuba ekisiibo kiwedde, ebisoomooza bikyaliwo bingi, ate nga naffe tukolerera obulamu obujja nga mukadde waffe Bishop bw'atugambye. Ensi ekyalimu ebisoomooza bingi, n'olwekyo tutwale mu maaso ebyo bye tubadde tukola nga tusabira ensi yaffe, nga naffe twesabira, ate era nga twongera okukola twekulaakulanye mu bulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo. Mbayozaayoza tuka ku lunaku luno, era mbasaba tugende tweyise bulungi mu bikujjuko ebya Pasika, ate n'abalala batulabireko baagale eddiini yaffe, bakwagale ne bye tukola, nga tukola ebyo ebitwala omulimu gwa Katonda mu maaso. Nyongera okwebaza abaana b'ekinze Emize eno, abaana ab'amasomero eryogeddwako, n'abalala abazze okwegattako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama ow'omukisa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waffe azzukidde mu bafu yeebazirwe nnyo. Nze Venerable Rev Canon Eddward Kironde Balamaze Sabadiko ne lugazi wano ku St. Peters. Twebaza Katonda atuwadde omukisa okukuŋŋaana olwaleero, okwebaza ate n'okusiima Katonda olw'amazukira ag'omwaka guno 2023. Tulina obuzibu n'obukusoomoozebwa abantu abatakuze mu mwoyo. Mwe muzzayo Kristo ku musalaba buli kiseera, n'abanga alina ennyonta nga bwe twawulidde nga gamba nti nina ennyonta olw'abantu abatakula mu mwoyo. Kanisa esumba abantu okulaba nga tukula ffenna mu mwoyo. Twebaza Katonda olw'abantu abakuze, era okukula kw'omuntu bakulabiramu ebyo by'okola. Tojaguza bujaguza Easter n'ojja n'obeerawo ku Easter eno ne kweri naye ebyokola obulamu bwo bulaga nti ddala okuze. Omwoyo gwo, kuba omwoyo guba omulamu n'obulamu bwo buba bulamu. Omwoyo gwo gwe gwaleeta Kristo okufa ku musalaba ate n'okuzuukira. Nsaba Katonda ku Easter eno azuukize emyoyo egy'abakulembeze egifudde, kubanga wajja ng'onoonya akalulu nga tulowooza nti n'oba mulamu mu mwoyo, n'oluusi ogenda okulaba emyoyo gigenda giseebengera mpola ng'ebikolwa biraga bulazi nti omuntu omutima gwafa. Omwoyo ogwo gw'abakulembeze abasumba mu kanisa nganzi nawo gulina okuba nga mulamu, osobole okuliisa abantu ekigambo ekinaabayamba okubajja mu bunkuseere, kubanga ensi yaffe enejjudde obugagga, naye ate ng'erina abantu abankuseere. Beebase ku bugagga, kubanga omwoyo we gunafa n'omubiri gunafa. Nekyasobola okwekolera ng'omuntu asigala ali mu mbeera eyo ey'okunyigirizibwa, kubanga omwoyo gunafuye, omutima gunafuye, omutima gukoze, omutima gunafuye, omutima gulwadde, n'obulamu ne bufaanana bwe butyo nga tasobola kubako kyakola. Bye tukola bannalugazi, Mukama atuwadde ekibuga kyakayakana
ne mulaba obukyafu obuyingira mu kibuga kyaffe mulengere gwe laba wookolerawo mu kinyolo omukataleko katale kapyattuku olusooka fuluma n'otundira wabweru nkola dduyiro muno mu kibuga nga ntambula nolaba abantu obuvunaanyizibwa divomenti ezze mu kibuga tugikutte tutya tuvunaanyizibwe nga bannalugazi tuzuukuke omwoyo omutukuvu atumaamire kristo ono azuukidde olwaleero azuukire naffe amaka gazuukuke obulamu bwe buzuukire abaana bo n'amaka go gayimuke gakole ekyetaata eri Katonda.